Bobi Wine bamuveeko. Bobi Wine kati gwe omuyimbi Kenzo gwayimba obuyimbi byoyimbye. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75579386 ne noti 7551559193. Fe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Bobi Wine bamuveeko. Bobi Wine abayimbi bamukole ki? Basigale ku nnyimba zaabwe. Oli omusajja Katonda yamanya amafuta ge yamuteekako oba gamutaddeko. Owulidde? Baleme kulowooza nti Bobi Wine akyali ku levo zaabwe. Kati Bobi Wine amanyiddwa ensi yonna ng'omuntu ayuza obufuzi obutali bwa bwenkanya. Bwenjogedde kyaliko kyagamba. Yes, ayagala okugyawo obufuzi obutali bwaki bwa bwenkanya. Kati gwe omuyimbi Kenzo gwayimba obuyimbi byoyimbye. Newankubadde bakumanya ensi yonna. Naye goli awo oli kati amanyiddwa ate mu kintu kirala. So oyo bamuleke akulukuse olugendo lwe tulabe gy'anaalumalira. Nomane omwana atakula kusuka muzadde wa Bobi Wine amukoze his music. Ndowooza abayimbi bane baba bagamba nti nga as a musician yandibadde kino akitukoleranga baganda be. Abo banafu era banafu ate tebalina namaanyi abo ate tebeetaagira ddala. Bobi Wine ekimukoze si music. No. Bobi Wine yatandika okuyimba ng'alina emyaka emeka? Kakati nno Bobi Wine yagamba nti yava mu ghetto. Bobi Wine ghetto ye yakola music we. Music we n'amuleeta okwesimbawo nga member of parliament. Kakati yesimbyewo nga ki president. Now ensigo evuddemu Bobi Wine gwe tulaba leero omuyimbi member of parliament presidential candidate. Ensigo bagiyita ghetto. Yemeruse okumutuusa. So abantu abagamba nti Bobi Wine yakolebwa music kisobu. Ensigo ya Bobi Wine yasigibwa erinnya lyayo ye ghetto. So ghetto bayino mugamba. No. Tukitegeeza nti bw'osimba omuyembe bwe guleeta emiyembe yagusimba yalina okugulyako. No. Siba ghetto. Bobi Wine akoleddwa mu ngeri ze. Abantu bangi tukoleddwa bwe tutyo olwa famire zaffe gye twakulira. Nze nakulira mu masamba ga chai Namutamba. So endowooza yange mu mizannyo ekozesa abantu bangi lwakubanga nalabanga abakozi bangi nnyo mu majjani. Okiraba? Therefore enkula yo amaka gye wava naddala emyaka 5 egisooka mu bulamu bwo egyo gye gikola ekintu kikyonooba kubanga yebanga motherboard mu computer mugiyita motherboard. Emyaka 5 egisooka egyo egy'obulamu bwo gye gikola motherboard yo wano bw'ogenda okula influences na zitandika okukola ki okujjira nezikushapinga okubeera kyoba ng'ofuusa omusajja omukulu. Therefore Bobi Wine kakati ali ku ddaala eri
naye nze saagala abantu bagamba nti music yakola Bobi Wine. Kale yamumanyisa naye teyamukola nga karekita ye. Karekita kigambo kirala nnyo, kiva mu kigambo kya Lugriiki bakiyita karaso. Imprint ekyo ekikuli ku mutima, ekyo ekikuli ku mutima ekikola karekita ye, ekimutambuza nga bw'atambula bw'atyo nga nkugambye motherboard ghetto. Alright, ka video ka Mukulu Alex Mukulu okalabye eyo endowooza ye. Ate olina kyoyinza kwegamba mulimu abantu abalina amaaso amawanvu nga like ebintu abirengera bulala ye. Yoyo Alex Mukulu respecting enye bigambo byaba abasajja kubanga balina bo engeri gye babirabamu. Mubiwulidde sijja biddamu. Waliwo ka video kenjagala obbawa omukulembeze ng'ayogera ku kintu ky'abasiraamu, ng'ayogera ku kintu abadde side ze Butambala, ayogera ku kintu ky'obusiraamu, ayogera ku kintu ky'okuba nti gavumenti mu butuufu abasajja bano abatukulembera kye bayita political prisoner, abo bonna okuta abasibe abaasibwa ebintu by'obufuzi bangi nnyo bagende mu kooti tebakinyega. Naye soka owulire speech ya president. Okusooka of course emikolo gy'abasiraamu sijja kwerabira bwe nagijjangako nga wali abantu b'ensuubirayo oba omanyi ogenda kugwa ku Sheikh Muzata omuwulirize kuba yali musomesa era ffenna abasinga twogera bwetu kubanga waliwo abo abaatusookawo ne batuwa confidence nga ffe bwe tuli ate mu kuwagala abaana abalala de tugamba nti Allah bwatu bwe yagera nenze njagamba abatemu bwe batyo bwe baakola wano twandibadde mweno area mwe bazaala Kirumira yali musiraamu yali kyali wange ngera buli wolaba zaake oba onsubira oba wenda wendi oba osubira ba Edi Mutwe bazaake lazima Kirumira kwa yali agenda na mbyabufuzi yandibaddewo wano netaliiwo kubanga abatemu bwe batyo bwe baakola bamutemula nga balala bangi nnyo. Ate ekyennaku munnange nga mukadde waffe Sheikh Muzata yali tali radical ng'olumu abeera ayogera n'agamba bannange nze mbabuulira aba NRM nze ndi wa NRM naye mbabuulira ekituufu ekigirimu si bwe yagambanga naye Kirumira yali wa poliisi nga saavinga abo abasajja naye baamunyiga. Olunaku lwa leero by all means mwandibadde mulaba Sejjirinya wano, mwandibadde mulaba nga kupetayi y'emyufu banyabo tukuŋŋanye olwaleero nga tusabira muganda waffe naye n'abalala bangi nnyo abali mu makomera abatalina musango Bamachete Yasini mwana wa wano w'e Butambala, Bakalanzi bali makomera tewali musango gwe bakola. Abasinga bawamba n'abawambi lwaki? Kubanga bawagira Kyagulanyi ate nga bava mu kitundu kimu eky'eggwanga ate nga baddiini emu bangi abona bagenzi batemulwa Sheikh Kirevu bamuze wali asaaza abantu base bamukubya amasasi nga alina n'empingo n'abalala bangi. So zize wano kukwesa mukisa guno bibajjukiza manyi mwe bimanyi naye mwe mwafuuka bajjukize bakujjukiza abantu b'e Uganda. So njagadde mbibajjukize basebo ne banyabo yeyo Uganda gye tulimu olunaku olwaleero. Ba political prisoners si ba NUP bokka abawagira Kyagulanyi bokka. Newe nali nkyalina embiri z'abalaasi nga zikoma eno nga nkyasiba empale ziko nga nkyatambula bwenti nga nkyali mububuka wa malala bwentu newe nali nkyali museka naye bino bituufu. Waliyo ne muganda wange banyi muto mwogerako bamuyita Jamiru aliraba ki Kyagulanyi abasinga mumumanyi nga Jamiru Mukulu naye political prisoner bamusiba lwa byabufuzi. Ekyenjawulo enjawulo gye tulina ku Jamiru Mukulu nti ffe tulwanyisa bigambo na bikolwa ebitali mu kuyiwa musaayi oba kubagana kye tuyita non-violent fighting oba resistance.
Nenga Jamiru ne banne bagamba ebyo tebikola. Bano babbi, bano bayekera, bano batuju, batandika bakwata mundu. Tebagenda mu kalulu, sibe bali okubiri obo kusatu bwabo okuna. No bakwata bukwasi mundu nafuna ababanda be, ne bagenda ne bawuziba amakubo byambiro esizizo basesa abantu. Bayingidde wano mu Buganda mu Luweero. Babbi engoye za gavumenti y'Obote bazambadde. Bagenze bassa abantu bakutta abakazi bokyeza ennyumba z'abantu abantu banyiize kubanga babagambye kibano bantu b'Obote. Nenga bebo bino ebigambo byenjogera Kayindo Tafire yabyogera mu bwettu bwe twakolanga okukyayisa abantu bamu n'Obote. Okay? Naye Obote teyagobako muntu ku ttaka. Obote yakyankalana ne Ssekabaka Muteesa naye Obote teyeeca ku masiro. Obote undermininga ku Buganda. Obote kwatanga ko muntu namusindika akakanye azalawo Abaganda ne maaso gaabwe tya Abaganda bo bagamba kokola tondeka nyuma badduka misinde. Abaganda mwe mwalwana ne muleeta bana abasajja yemwe mwafa Abaganda ekitundu kya miliyoni emitwalo 50. So kiri deliberate kibateeka mu nti mmwe temulina kimuli mukirize mutya temutya baka bateekamu nze ni Muteesa ni Muyindi neba kyakwata abantu basooka busoga ne bagende Bugiri bagenze Mayuge bakuta abasiraamu bonna muri ba ADF buli gwe balaba ngo olina amagezi buli balaba ngo reasoninga nga bakaba goli wa ADF juzi bagenze Luweero ne bayola abasiraamu bonna timwe muri ba ADF ne babakwata era mwalabya amawulire ng'omwogezi w'amagye ataddewo akambe kengera ataddewo obucupa bwa minooto n'obusaanikira ataddewo n'obubugobugo agamba bino bibadde bakozesa okola bomu temwabirabye mawulire basemu ne banyabo kati bw'obanga oli musiraamu naddala mu abali Luweero abayiwawo omubiri bano abasajja ne bajja ng'ewuwo wali akacupa ka menowoota akakalu ng'owaliwo akabugobugo bwaliwo obusaanikira bwa kyokolo okimanyi nti Siyinza kusukkawo wano webale nnyo webalire ddala ndaba nkweyanzenga byonna byokola kaswete ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo embeera eri maddali kabisa webale kusubscribinga n'okulayikinga nze Big Bro Jamalo w'Nakaseke siyina kyenyiza kwongerako abakulu mubawulidde nja kwongera obanoonyeza ebintu ebyenjawulo naye nkyalina okunoonyereza kwendi mu kukola nja kujja wano okubabuulira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Wangala ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75973886 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4. Nina Guest House, a home away from home.